ffenna bannansi nti Mwami Lukwago munamateeka wa Dr. Besigye bamulumbye mu maka ge, waliwo ebiwandiiko bye batutte, ate ng'okwewozaako kwe kwatandise kwali kwa kutandika wiiki ewedde singa kooti teyalaga obutali bwenkanya mu ngeri gyekuttemu guno omusango, era singa Dr. Besigye ne munne Sheikh Abeid Lutale tebeekalakaasa musango gwandibadde gutandise. Naye kino ekintu ky'okulumba bannamateeka okutwala ebiwandiiko byabwe kitooboola eddembe lyaffe ng'abanansi, ate kityoboola ssemateeka w'eggwanga. N'olwekyo ogwo muze ffe tukubiriza nti gukome, bakkirize ssemateeka n'abo abali mu kwasaganya guno omusango bagutambuze mu bwenkanya ate nga gugendera ku mateeka. Balekeraawo okutiisatiisa abantu, okutiisatiisa gavumenti. Tewali muntu ali waggulu w'amateeka, bwe tubatuukiriza nti ffenna tuli wansi wa ssemateeka w'eggwanga lyaffe Uganda.